emigo gino nakabonera akalaga obutali bumativu. Naffe ngaffe abazibu batulugunyizibwa ffenna ne mu ggwanga lyonna n'abatuusiddwako okutulugunyizibwa okwa buli ngeri abafunye ebisago kyetuva tumuleetedde emigo gino okumulaga nti mu palamenti eyo gye bali balina beerayo olwanirira muntu atulugunyizibwa so si kubeerayo kulya bikyepere tutulugunyiziddwa ebbanga erimala. Kiki ekibaleese wano? Kitulese wano ffe nga Batocha Survivor tuzze kuyimirira ne Batocha Survivor bannaffe abayisibwamu amaaso Batocha Survivor bannaffe abatafuna bwenkanya nga ffe bwe tutafuna bwenkanya ate nga bo balinako ku ddoboozi eddene nnyo okusinga ku ffe kubanga bo abamu babaka ba paaliyamenti okuli Honorable Namboze, Honorable Zaake n'abantu abamu abamanyikiddwa n'abatamanyikiddwa bava ebitongole by'okwenda ne batokyalinga obula ne batafuna bwenkanya ne bagezaako buli wamu wonna abamu nga bagamba mwe tebabakuba mwe tebakola kinso lwaki tuvudde ne tulira gino emigo tubalage nti bannange ffe tuli Batocha Survivor bino byakituusibwako era gino emigo gye tubaleetedde era tubawe ne sale ya nnaku 10 nga ekiteeso kyaffe kiyisiddwa obwenkanya tubufunye tubawadde ennaku 10 tugenda kibaleetera emigo tubalage nti tutwamulesa zino kimutwalira wonna we tumusanga tumutwalire emigo tumugaye nti munnange anti wagamba nti ffe tebatukuba tetwatulugunyizibwa munange emigo gye gino era tumuwa ennaku 10 okuwulira eddoboozi lyaffe n'eddoboozi lya Batocha Survivor bannaffe okuli Honorable Namboze, Honorable Zaake abantu bonna abatulugunyizibwa bonna ebitongole by'okwerinda bonna balina okufuna obwenkanya era ffe tunoonya bwenkanya kuba naffe twagala bwenkanya kuba tuli baddembe tusalwanira ddembe nga tuli waddembe. Nze Sky Soldier. Nze Ssemana Bulaya ndi Batocha Survivor olwa Batocha Survivor bannaffe era Honorable Zaake Namboze n'abalala. Sebo kiki ekibaleese wano? Emigo kudembe twagala eddembe lyaffe amanya Jasima Nelson abangi gemanyinga Nelson wa Uganda. Twawulira ng'agamba nti abafaayo ne boogera okutulugunyizibwa mu paalamenti abatulugunyizibwa nti babeera bamuvumye babeera bamuvodde ate tulabye bamemba ba paalamenti bangi abazze bakubibwa mu paalamenti ne bavaayo nga balema nga Zaake nga Namboze ate nga n'ebweru omuntu wa wansi atulugunyizibwa era amenyeka kyo mwatulaba twagenda ku UN nga tulina omulema bamutemako okugulu ng'atambulira ku migo kati gwe sipiika wa paalamenti toyinza vaayo n'ogamba nti bali mu kumanyiira katutwale emigo gino abo be Batocha Survivors bagamba nti beetaaga poroje okuva wa Deputy Honorable Speaker bagamba nti bayisibwamu amaaso mu ngeri ki bagamba nti bavoola abamu ku Batocha Survivors babagala kulowooza sensi tebali tochad so bazze wa Deputy Speaker Honorable Hamong baagala apology aveyo yetondere eggwanga ne Batocha Survivors bamuleetedde emigo tetumuvoolangako Speaker wa Parliament tomulabira ku street Speaker wa Parliament alina office ebeera kuki ebeera mu Parliament bw'oba mumwagala mugende muki mu Parliament ffe tulina mulabira wano kuba tetulina access egenda. We don't know twatulugunyizibwa. Who directed you here? Who directed you here? We know. The Speaker has an official office. Go to the office. Go to the office. Comedians, they are just looking for a survival. You can't meet a speaker in the street. The speaker has an office. What is the problem? I remember I talked to you. What do you want from me? You are wanting people to come just to
We are what? Hey, afande. Sebo, aro. Don't. You don't need to behave like a hooligan. Okay? That is hooliganism. No need for fighting. So you are covering a sex Put killer. down that gun and we'll show you. Put down the gun and come. You come. Yeah, Come. Put it down. Leave it there. Stupid.